Yes, oli ku Red Zone TV nga bulijjo bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nyongera okwebaza kyokola kya mutabana nnyo gw'atambula naffe naddala gwe yasubscribinga nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakujjukiza nti kati Red Zone TV omukutu gaggadde tutaddeyo ensonga yonna n'obeera ng'obeera omu ku abo abasooka okumanya waliwo amawulire wano genjagala okubanga nkuwa gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa mukaaga 2024 lunaku lwa Mande mu Parliament oba mu lukiiko olw'Emmengo omukulu ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ayimiridde mu lukiiko n'ategeeza nti Ssaabasajja Kabaka mwali alamula era olunaku lwajjo we lwazibidde nayogeddeko ne Kabaka ku ssimu kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kuwa akatambi kano okawulire nga Katikkiro ategeeza nti nayogeddeko ne Ssaabasajja Kabaka ku lutambi lw'essimu oba ku lukomo lw'essimu era ali bulungi nnyo alamula Obuganda bibadde bigambo bya Katikkiro abadde mu lukiiko nga basoma budget nga bwe nkugambye kyolunaku olwaleero lubadde lwa kusoma budget kakati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda kkiriza nkutegeeze nti mu lukiiko luno wakati nga minisita ow'ensonga z'ebyensimbi Emmengo ng'asoma budget ebiseera ebisinga mu mbeera eri nnomo Katikkiro abeerawo Ssaabasajja Kabaka abeerawo n'abamu ku bakungu abalala mu gavumenti y'Emmengo babeerawo wabula olunaku olwaleero kibadde kyanjawulomu Ssaabasajja Kabaka engeri gy'ataliiwo Ssaabasajja Kabaka engeri gy'atali bulungi mwenna mubimanyi olunaku olwaleero entebe ya Ssaabasajja Kabaka eyo gy'atuulako erabiddwako nga bagitaddewo awo naye nga nkalu okitegeera entebe yiiyo erabiddwako nga nkalu bino biri Mmengo mu Bulange mu lukiiko oba Parliament eya Buganda Kingdom bino bigenda mu maaso nga bali mu kusoma budget oba embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 era mu lukiiko luno Katikkiro mwasinzidde n'ategeeza nti nze Kabaka nayogedde naye era oluvannyuma lw'okwogera naye n'abategeeza nti ali bulungi nnyo sooka obiwulirize nzije tubeere nga tweyongera Red Zone TV kwoli bw'oba tona subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna wulira ebigambo bya Katikkiro obeere nga ate naawe obiyongerayo genda mu comment section tubuulire ensonga oziraba otya tubeere nga tutambula ffenna akawungezi k'eggulu nayogeddeko ne Beene ku ssimu era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso akawungezi kuggulu ku ssaawa 12 Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi we baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Yes, bw'atyo bw'agambye ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye olunaku olwajjo yakubiddeko ku Kabaka essimu era ne boogerezeganya ebigambo biwulidde sijja kubiddamu kasita ekirungi obitegedde ayogedde mu lulimi Luganda lwenkakasa nti ffe wano ku Red Zone TV lwe lulimi lwe tukozesa olw'ensonga nti twagala buli muntu yenna tubeere nga tutambula naye kuba nkakasa lwe lulimi olusinga okubeera nga luwulirwa naye nkugambye entebe ya Ssaabasajja Kabaka bwetyo bwerabise waayina okutuula engeri gy'ataliiwo entebe eteereddwawo abitegeere nnyo n'atubuulira genda mu comment section otugambe nti munnaaye ekyo kitegeeza nsonga ABC kati ffe abatakimanyi bulungi oba oliawo munnaaye twongere okubeera nga tukitegeera Katikkiro takomyawo ayogedde ku nsonga endala nnyingi nnyo ebigambo byayogeddeko ebirala nabyo kambikuwe era mu ngeri yemu nzije tubeere nga ate tweyongerayo nja kukusaba atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna nga sinakutwala eyo kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono omusomi wa dduwa Kayingo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja enamba y'essimu yeeyo bw'obanga tusobodde kubeera nga otuukayo osobola omukubirako ne mukimaliriza ku ssimu eri 0753 85 64
asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Buli kizibu ekya buli kika ajja kubanga ate akifunira solution yakyo. So ko ulize ne bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinziira ogende mu comment section oteekemu ensonga ombuulire akabonero akokuleka entebe ya Ssaabasajja Kabaka bwetyo ne bagireeta nebeerawo olw'okuba nti abadde alina okubeerawo wabula ne bagireeta yo nebeerawo. Njagala otubuulire fe abatabitegeera goloza kitegeeza ki era kiraga ki naffe tukibuulira abalala. Red Zone TV kwoli soka owulirize na bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Ssaabasajja Kabaka gyali era alaba mu Buganda. Nasoma ekiwandiiko ekyaliko emikono esatu ogw'omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba tuli naye wano, ogw'omulangira David Kintu Wasajja ku lw'olulyo olulangira oba tugambe kale ab'omusaayi wa Ssaabasajja Kabaka. Ate nange ndowooza mwenna mumanyi omulimu gwange waba waliwo atamanyi mulimu gwange awaliko omukono. Mu kiwandiiko ekyo twategeeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Ali Namibia abasawo b'Ebugirimaani gye baasemba agende awummuleko nga bwe balondoola obujjanjabi bwe. Oweekitiibwa Sipiika, Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo be naye yennyini ng'awulira nti ekiseera kituuse. Akawungeezi k'eggulu nayogeddeko n'ebiyini ku ssimu. Era bwene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula, era yatumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungeezi webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nyongera okwebaza mu abatambula naffe naddala ebbanga lyonna. Neebaza abantu abatudduukirira mu nsonga ya kaddata kubanga ebyaffe mubimanyi data gwe tukozesa okulaba nga tunoonya amawulire gano, tunoonya updates zino, ate era gwe tukozesa okubeera nga tuzikutuusaako mu mbeera emu oba endala. Kyova basijja kkoowa kubeera nga mbakoowoola mwenna abanyumirwa bye tukola, nga mbakoowoola mwenna abatambulira ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV, nga mbakoowoola mwenna at least asobola anyumirwa bye tukola atambula naffe munnaffe mu nsonga zino otudduukirireyo n'ensonga ya kaddata konna kw'oba osobodde, oba data omugula direct oba oteeka ku ssimu oba ogenda ku akawunti yaffe ya bbanka, byonna bitiizokke. Kasita tusigala nga tuweereza ensonga bwe zityo bwe zitambula. Bino nno tebitera kuba nsonga zaffe, naye ennaku zino mukimanyi bulungi nnyo data baamulinnyisizza okusinziira ku Laika mobile ebadde singa tutawanya mu netiwaka yalinyisizza data ate netiwaka nesigala nga eri siro. Zino simu endala companies endala muzimanyi ebyazo, so kati embeera gye tutambuliramu yeeyo asobola si kyabuwaze wabula osobola otudduukirirayo ne kaddata ku namba y'essimu eyo ne tuba nga tutambula ffenna. Era olunaku olwaleero anaaba asobodde ojja kuba otutaasizza nnyo, naye Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganyemu updates eziddako. Ngenda kugezaako okulaba nga nkuleetera ebiva emmengo byonna nga bwe nkugambye nti olunaku olwaleero bali mu kubeera nga basoma bajeti embalirira nga bwolaba gavumenti ya wakati ng'ekozesa ng'eyita Matiya Kasaija ne basoma embalirira y'eggwanga, kakati ne gavumenti y'emmengo nabo basoma embalirira eya mwaka gw'ebyensimbi oba financial year 2024-2025. Era olunaku olwaleero kyekigenda mu maaso wali ku kizimbe kya Bulange Emmengo, era lwe lukiiko olwo Oweekitiibwa Katikkiro mwasinzidde n'ayogera ebigambo ebyo. Tuwuliziganyemu updates eziddako katulabe nga tukuwa byonna ebigenda okuba nga biva sayidi eyo.